Tweyanziza nnyo Lawrence. Ababaka ba NRM balaze obutali bumativu ku nsonga y'okuwozesa Rebecca Kadaga okugira ku kadda ya independent okwesimbawo ku bwa speaker. Ababaka abamu bagamba agwanidde okuwozesebwa, abalala bagamba tagwanidde. Katulabe. Nakabirwa yeepanka kati ayogera ngaani citizen. Onakulagula abadde Nampala Government Ruth Nankabirwa yakakasiza nga bajja n'okwemulugunya nga kulagira abadde akwize olukiiko okulega nga Rebecca Kadaga okujja n'ebbaluwa mu butongole okwetondera bannakibiina ssaako n'omukulembeze eggwanga. In order for us to move smoothly, I am requesting for 3 things. One is an apology to the President as an individual, because I have issues that where the name of the President was mentioned. Then an apology too is an apology to the Central Executive Committee. Maybe she was overwhelmed by circumstances. And an apology to the party. And that's it. And we work together smoothly. Smoothly. I don't want to see, Honorable, I wouldn't love to see my sister quitting my party. Nankabirwa ategeezezza nga batalina kizibu kyonna ne Kadaga naye balina okuteeta obukakamu mu kibiina n'obunkenke bukendeeza. Obunkenke bwasusse ensi yonna ng'owulira omuntu akubira ali eyo ku boda stage akuba ati obunkenke obwo. Kinajjukira nti sabbiiti ewedde era ssaabawandiisi w'ekibiina kino ekya NRM mu kya Lumumba yayogera ku bbaluwa ekikanga kino. This is a matter that can only be handled by the disciplinary committee of the party if somebody raises a complaint, and then the report of the disciplinary committee can be tabled before the Central Executive Committee for the final decision. But the punishments in there are either caution or suspension or expulsion from the party. Chokombako okuva ekanyumu Peter Okwalinga awagidde kino ng'agamba nti ebibiina byonna birina okuba nga bitambulira ku mateeka n'atwana ebyokulabirako eby'ebweru w'eggwanga ebibiina nga bitadde ku nninga ababaka abagezaako okubijeemera. So it is a normal process of a natural process of society. Even in heaven that happens. These people are being disciplined day and night. So even in the political setting, I would be surprised if there is no disciplinary action taken to deviant members of a given political setting. That will not be a political party. A political party should be able to instill discipline to its members. Wabula omubaka okuva Eki Hilary Lukwang agamba kino kigenda kuleka akabonero akazibu ennyo era agamba ky'ekiseera ekibiina kitunulira okusonyiwagana. Of course, all of us make mistakes. We are human beings. There is no one who does not make mistakes or errors. So it is something that is normal. But also forgiveness should always be there also as well, because that member has not ceased. He is still a member of the family. Omanyi buli muntu wenna in a party, you come when you are willing to join the party. Otherwise it becomes difficult to force somebody to go and discipline that person in a party, because there are so many parties. You can even join another party, or you can form another party. Otherwise, disciplining a person whom we have been working together, it doesn't really sound well. Abakala kwe kubadde omubaka okuva Ekkuumi Cyrus Agon ono atuuse n'okunenya bannakibiina kya NRM okwerabira ebirungi Kadaga by'abakoledde kyokka ne bamuteeka obuteesi ku nninga. I don't see that as a very big issue, because first of all, she didn't commit a crime, did she? I don't think she committed any crime, because it was her decision to come and contest as an independent. Now, is there any provision under the laws of Uganda that bar her from contesting as an independent? If somebody tells me yes, let them show me the provision. So, if it's not there, then it's not a criminal. If it's a criminal, then take on her. Because for me, I really feel, let us give people their liberty. Whatever has happened has already happened. We have already elected leaders, and those are the leaders we are looking up to. Don't drag us backwards by talking of this and that, discipline and what. That's indiscipline also. So let us move forward. Ebyo bitadde ku mabbali tukitegeddeko nti olunaku lw'eggulo olukiiko olukulu lwatudde mu kibiina kino naye ng'eno si y'emu ku nsonga ezibadde ziteekeddwako essira. Omu ku bammemba ab'ekibiina kino Katongole Singi ategeezezza nti batunuulidde ensonga ndala. We did not discuss Madam Kadaga, not an issue to be discussed. Njala Kadaga tabadde ku agenda
wadde attending member wa seke abadde alina ku attending a seke tubadde ne issues ziri very important nga appointment of committee ezigenda kusunsula baminister kyetwakozeko jjo ye yayogedde ki nga seke member yateeseza nga baseke member abalala mu bimu ku bitunuuliddwa ng'emannya agafulumiziddwa agagenda okubeera ku bukiiko obw'enjawulo. Ku Russell TV, nze Grace Girinya ne Elias Jabi Omunyo.